tewali ataanyiiga nga Ronald Mayinja kyaliwa Bobi Wine ennyo aliddemu mukwano gwe olukwe, era abantu baanyiiga nnyo nga bw'okiwulira ku byali byogerwa nti nno Ronald Mayinja yali amiitinze omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era ne bamuwa omudidi gw'ensimbi. Naye Ronald Mayinja bwe bukeeredde olunaku olwaleero ne yeesugga ekitebe kya People Power wali e Kamwokya okusaba ekisonyiwo era yeegasse ku kibiina kya National Unity mu butongole. Bobi Wine nga bwe mumanyi obulungi musajja wa mutima mulungi era omuntu yenna bw'abanga yeetonze ye amugamba bugambi nti nno nze obuyinza si bwange. Abantu bwe baba nga bakusonyiye kitegeeza nti nno nange nkoze eki nkusonyiye. Era Bobi Wine amuwerokaminze mu kibiina kye ekya National Unity Platform n'amukwasa ne kaadi mu butongole. Kati okuva na leero Ronald Mayinja wa National Unity Platform wabula amulaalise agambye nti nno Ronald Mayinja ayina okukuuma ekigambo kye ate ayina okukola ebyo abantu bye baagala so si ye byayagala. Bannaffe bangi baadde batya okutwegattako, abamu nga tebabadde naffe, abalala nga babadde naffe naye ne baseerera, ne bwe balaba amazima ne batutuukirira tubateerewo kye bayita soft landing, tubaanirize. Basebo ne bannyabo, nze nnyina omu ku mikwano gyange, in fact mukulu wange, nange okutandika okuyimba ennyimba ezirwanira abantu ba bulijjo nalabira ku ye, newankubadde olw'ensonga emu oba endala nga naye bwe munaaba mukkiriza abannyonnyoli bw'anaabanyonnyola yantukira n'agamba muganda wange, ffenna tetulina bugumu nga bubwo era okuguma tutandikira ku ggwe nga naawe bwe wali abakusinga obugumu, naye wakati mu kutiisibwatiisibwa n'ebifaanana bwe bityo naseerera. Ate Museveni ye kyagendera ku kono n'amanya gaffe n'antuukirira ne twogera nene mugamba munnange sinze nina obuyinza, nze nnyimidde okulwa abantu abo, naye nze nga bwe ndi olutindo olw'okuyitako okutuuka eri abantu nja kusaba abantu bakkirize bakuwulirize. Basebo ne bannyabo nsaba mumpe omukisa mpite muganda wange Ronald Mayinja ajje ayogereko gye muli basebo ne bannyabo. Basebo ne bannyabo ffe tubadde tunyumya ne muganda wange, naye bye mbadde nga mugamba nga tuli babiri era mbimugamba kati nti nsinze nina obuyinza buli mu bantu, muzikirize nfe muganda wange Ronald Mayinja abeeko byabagamba nga bannayuganda. Sibo Mukama wange His Excellency Bugo nsanyuse okubaako wano. Mukama wange tuli bulungi. Kaakano nsaba ntandikira ku nsonga, siri mwogezi mulungi wabula ndi muntu wa action wa bikolwa. Buli omu kyaba asooka okumanya mukama wange, nze gwe mulaba wano nagenda ewa Pulezidenti Museveni. Njagala buli omu ng'okola ki? Okiwulira. Nayagala tumanye ekintu kikyali ekintu eki tubadde nga tulwana olutabaalo luno nga tulowooza nti oba byakusaagamu nga kimanyi kisi byakusaagamu, naye zino ensonga za ggwanga natuukirira Pulezidenti Museveni baali abantu babiri, ye
ne Lumumba natuukayo onfuna bulungi naye takyayina gyatwala ggwanga namutuukirira mu ngeri y'okumubuuza ng'omuntu era waaliwo ye mukyala Lumumba bwe namubuuzako be namubuuzaako ne mugamba nti gamba mukyala Lumumba aveewo n'avaawo yenjogera yabiraba mukyala Lumumba abimanyi naye nga mubuuza okyayina pulaani z'eggwanga oba oyina ezizo muzeeyi takyayina pulaani za ggwanga naye ayina ezize n'abamwetoolodde n'olwekyo mukama wange His Excellency Bobi Wine nsaba oyambe eggwanga lino okulibbulula okulitwala mu maaso nsaba okuwala baganda bange bannayuganda bonna naddala ba NRM gye baliyo ku bunkenke kubanga nayogeranga nabo tufube nnyo okubasikiriza saagendayo tujagala kubegattako naye nagendayo kukakasa bwe tukomerera akyayina obusobozi oba takyayina muzeeyi Museveni takyayina busobozi badde nsaba abo bekyanyiga emitima abantu bangi bamenyeka omutima Ronald Mayinja lwaki wegasse ku NRM okusooka nsaba kunsonyiwa kigamu nsaba kunsonyiwa naye ng'ensonga enkulu yali yakunoonyereza ensonga gye tuliko si ya bukyayi si ya kusosola mawanga si ya kweyagaliza wabula eggwanga terikyalina bukulembeze buli ali awo yonnyolayo omuntu omulala asobole okwegatta ku kisinde asobole okwegatta ku nkyukakyuka naddala abantu ba NRM abali mu kutya wegatta ku nkyukakyuka kubanga ekyo tekikyaliwo buli gwotunuulira agamba nti akayumba kange akasente kange buli omu kyatulira naye teri alina nsonga za ggwanga kasebonibanyama olwekyo obanga obadde wano ng'ogamba nti oba ndi ku kikyamu kkiriza oli ku kituufu sizza wano kubagamba nti oba nzize ninaane mukulu wange mu byobufuzi Bobi Wine nti oba mpa ekaadi ngende neesimbewo nti nfune obugoberezi sigenda kwesimbawo sizza kunona kakofiira nti ngenda kukola ki wabula nayagala kunoonyereza kikye tugoba era omuntu yenna ng'oli ku kaadi ya NUP gwe neetaagisiza nsobola we seetaagisiza sijja naye nga tetuliko gwe mulamwa sizza wano okunona kaadi nti oba ngende neesimbewo eggoma kulweki katusooka tuleke wano kuba mujjaga nti kati onnakigwanyiza nonye kaadi akole ki sigenda kwesimbawo naye mbagamba nti tukolerera eggwanga lino lifune enkyukakyuka ey'omuggundu okuva 2021 n'emyaka egirijja mwebale nnyo kakano katugenda kubi ndoza mwagala kayimba nange mbasabayo ekintu kimu olutalo twalutandika ffenna era tulimu ffenna waliwo olutalo olwatandise nga siri mu lutalo waliwo ensonga yaze nga siri mu ki yensonga ya NUP lwaki mumpa ku kaadi ya NUP ne tulwana bulungi kati mbadde nsaba tululwanire wamu neyanziza nnyo People power, our power, people power, our power. Basebo ne banyabo njagala okusooka okubeebaza olw'okulaga obukulembeze n'olw'okulaga nti tetulwanagana ffe nga ffe wabula tulwanira ggwanga lyaffe ate tulina omulabe omu. Kibeera kikulu nnyo okutereeza ebintu ebirala byonna byonna naye ate kiba kikulu okutereeza wajemba. Ndi musanyufu
kubanga bannabitone bannange balaba ensonga era kati bagigoberera. Era njagala okubeebuuzaako baganda bange nti muganda waffe nze namwaniriza kuba muyimbi munnange, naye ate ndi mukozi wammwe, ndi muweereza wammwe. Abaffe muganda waffe tumwanirize. Mwebale nnyo. Kino nno njagala kisindike obubaka eri bannaffe bonna, abaserebu bonna ne ba artist bonna. Di Uganda ebaagala naye teyagala nnyo nga muli ku ludda lwayo. Abaffe ne kadi tumuwe. Mayinja afukewa NUP nga bulijjo. Mumusonyiye. Mumwaniriza. Banange nzaani awakanya ekintu abantu kye bagambye. So atuyimbiremu. Tutumuwa kadi anabayimbiramu. Muganda wange abantu bokubatanga kuvayo maiko basabye bayimbiremu era nga tulagenda maaso gakonti. Ano kafera nimbako kora sina byuma uje kirana muzeyi yajjayo mundu agenda mwanse ekali binyibese amali afika byo wamuno okuta abantu okusola mu mawanga wamuno okuta okutereka abantu n'abajjako ebyabwe n'okutwalibwa mu makomera nga tebalina misango abalwanyi b'ensi okukozesa obubi omuntu yaleeta muzeeyi n'agenda mu nsiko nayenga biseemu ebyamulwanya biseemu muzeeyi mumugambe tebintu biseemu abange biseemu ebyamulwanya biseemu abeeyo mugambe tebintu biseemu eyabiseemu So muganda wange Mayinja ekisembayo nyakigamba maaso g'abantu bonna tino endagaano togikola na Kyagulanyi, ogikola na bannayuganda. Bannayuganda bakwagala, bannayuganda bagoberera, bannayuganda bakukkiririzaamu, ne bannayuganda banyiiga nnyo bwe balaba omuntu gwe beesiga nga baliddemu olukwe. Kusaba obeere mugumu, ne bwe balireeta emondo ezenkana zitya bazindetera naye nkyaliwo. Oli kyabugagga eri Uganda era eddoboozi lyo likozese kuba bannayuganda. So n'omugambo obwo kozesa omukisa guno okukwaniriza mu National Unity Platform era n'okunga abannayuganda bonna bakwanirize kubanga oyo asobya ne yeetonda alyanirizibwa ffenna tuli baana ba Oli ku Uganda News Updates kyoba olina okunkola ennyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge ate osharinge. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Nsigadde nze Roger Maloboozi.